tuline Grace Khan ku Kuziika Lady Grace. So Grace ne Grace. Grace Khan. Nga bitalo ebya Grace. Byaze bubi nnyo mukwano. Grace wadde omumanyiko ki musically? Grace namusangayo mu band ya Jovan Luzinda nga tuyimba. Made mumanyi ng'omuwala ayimba obulungi, omuwala ow'ekisa, abadde ayagala ennyo okukola. Mpozi nekyala abadde maama. Ayagala nnyo abaana be. So okutwaliza wamu tufiiriddwa nnyo ate nga kalina talent, kalina ekisa. So we are going to miss her. Yes. So mu mbeera eno Grace biki by'oyinza okuba ng'oyigidde mu mbeera eno? Abayimbi tukolera ku pressure, abantu batutegeka zisho tulina okuddukamu emisinde tuyimbeko eno tugattirize tubeerewo. Akabenje tebakajajinga nti njigiddemu kino, but still njigiddemu okweyagala ennyo n'okufaayo kubanga mune obubenje omuntu akutegeka ku shondooza n'obeera slomu then ate n'ofuna obuzibu mu kkubo oluusi okudde kabenje. So kubeera organized maybe n'ekirala mukama atusaasire ebizibu weebiti twesabire nnyo kubanga byo tolina wogambira nti oyinza obyewala. Yes. Nga tumaliriza obubaka obuyinza kufaanana butya eri family ab'emikwano music industry okutwaliza wamu? Music industry ne baganda bange mwenna tunyoleddwa wamu tusaasidde nnyo Grace, mami wa Grace okusingira ddala n'abaana be bambi. Mukama amuwummuza emirembe kye nsobola okwogera omusonyiwe byamusobako namune eyo ekkubo pozi nekirala Grace bamuziise nnyo emmotoka nga yemuziraba so okweyisa obulungi kikulu n'okubeera friendly. Yes. Abantu bamubeereddewo. Kale ye Grace Khan katumuleke twongere okukolera nga tufuna ebifaananyi ebyenjawulo mu Kuziika wano webale kubeererawo Grace. Neyanza boss. Mwami ono y'omu ku bannabitone oba omuyimbi asembyeyo okukola ne Lady Grace oluyimba mu studio. Mu kuwetaba mu Kuziika wano njagala naye abeeko okusookera ddala ebigambo byasobola okuteeka ku mbeera eno gye tuliko okusookera ddala nga kitalo kya mukwano gwa Grace. Kitalo nnyo muganda wange naye nga baganda wange neeyanziza nnyo omukisa guno okwogerako. Kisookera ddala amannya n'eddoboozi bampita Ande Mintoni omu ku ba Rising Star. Nze nsembeddeyo ddala okukola ne Lady Grace oluyimba olwa audio. Kya mukisa mubi nti tubadde tetunnagenda ku video muganda waffe teyasobodde. In fact ne verse esemberayo ddala mu studio gy'abadde alina oteekeramu ddala teyabaddewo. Kyatukoze bubi nnyo naye nga baganda bange kitalo nnyo naye tubadde tusaba abafaani ba Lady Grace mwenna tubadde tusaba muwagire oluyimba lw'olupya olubaddeyo era baganda baffe bano bajja kubanga balubaleetera ku mikutu gyonna mube nga muluwuliriza naye nga kitalo nnyo kitalo ddala muganda wange webale kumpa chance. Esewo nyimbira mu Uganda wano mu kibuga Kampala sewo. Owangalira mu kibuga wakati? Mpangalira mu side ze Makindye Luwafu. Esewo. So wakwatagana otya n'omugenzi? Omugenzi nakwatagana naye awe Makindye kubanga omugenzi abadde muntu mulamu abadde n'omutima ogwagaliza ng'ayogera na buli omu. Ekya kolabo nga takiinaamu buzibu ate nga muyimbi ayimba bulungi. Bana era tusaliddwa nnyo. Tubadde tusaba abayimbi babeereko n'emitima ng'omukyalo ono gwabadde naye. Kye tusaba eggwanga lyonna singa libeera ng'ono omukyala. Bana yakusasuza kukola naye kolabo kuba yakusinga kulinnya ate tumanyi nti abayimbi ebiseera ebisinga osasula okuyimba naye. Ekyo kyo kituufu nandikyogedde nti yansasuza naye bannaye omukyalo oyo kiba kya bulyaza amaanyi teyanzigyako yadde 10 naye jasi gubadde mukwano friendship ate ng'abadde akyali willing okukola naffe ebbanga lyonna. Esewo. Embeera eno mu kugatta ebigambo oyinza kutulekera bigambo ki ebikwata ku mugenzi? Ebigambo bye nnyinza obbalekera nga abayimbi tubadde tusaba bannaye mu following empisa Lady Grace z'abadde ayina. Abantu bano bonna boolaba wano tebazze lwa kubeera nti bazze ku kinyumo wabula bazze kuziika kuwerekera mukwano gwabwe. So kye yasiga akikungudde nti abantu bonna mikwano gye bazze abadde friendly. So kye nsaba abantu ffenna tubeere n'empisa tukupona omukyala naye nga tubadde tusaba bambi muwagire oluyimba lwe lwabadde alese mu studio olupya at least mulumuwenga ekirabo naffe tujja sobola okuddayo kwataganako ne family ye okuyambako ku bato abasigaddeyo abato 3 balese babadde bakyali baana bato ddala
ate nga ne maama abadde akaddiye. So tubadde tusaba mutuwagire naffe tusobole okugenda okuwagira famire eyo okuyambako ku kye tuba tusobodde tusobole okuza abaana abo. Tweyanziza nnyo mukama wange. Nga kitalo wano kitale kya Lady Grace. Lady Grace ng'ogyeko olw'okuba nti nkola ku Nice TV pulogulaamu ekitobero ku makya saa 12 paka saawa 3 ez'okumakya. Nali mbuga ngenda ku TV saawa 10 nenfuna message okuva wa Abdulmulaasi ku simu yange nangamba Salamadrid Grace afiiriddewo. Nagwamu amaanyi era ndowooza abalaba sheeyo yatandika ku ssaawa emu olw'amaziga amangi ge nnalina. Grace abadde mukwano gwange kubanga omwami wange Njuba Jamiru mutegesi wa bivvulu Jurusa Company Limited naye bwe tubadde nga tutegeka nga Grace kwe tusoosa ku posita era okwosa olunaku lwe yafudde naye ekiro wabadde twakwogera ne Grace ne tumugamba tugenda kutegeka kiyindi Grace n'agamba mwami Njuba nze bw'oba gwetegeka. Grace abadde tatukaluubiriza nga tuvuga Grace ne tumutwala ekyazanga ne tumubeeza eyo ng'alinga muganda waffe. So abalabye Nice TV ku makya y'ensonga lwaki show namba nagikubyemu Grace. Naye kendi muzadde ekisinga okunnuma kwe kuleka abaana baffe bato. Grace wumula mirembe ndi Mama Grace nkukakasa sijja kutakulambula baana ba Grace. Era n'omwami wange twabadde tukyogerako jjo ekiro ne mugamba tetulina kye tuyinza kukolera Grace kuba mukwano gwaffe naye tujja kulambula nga ku baana ba Grace. Tetuli bagagga nnyo naye akatono ke tuyina tugende nga tulabe ku baana baani ba Grace. Olunaku olw'enkya ku ssaawa 11 paka emu ey'akawungeezi nkola kadomu kamu ku Nice TV ngenda kuba Grace yekka. Musiibule Grace abadde mukwano gwaffe. Kale Mukama Katonda ssaawa 11 okutuuka ssaawa emu ey'akawungeezi awo esooka ngenda gikubamu Grace ku Nice TV. Musiibule nga bwe nakoze mu kitobero nze nasoose omubika ensi yonna netegeera nti Grace afudde ngenda kuddamu musiibule mu mirembe. Grace awumule emirembe. Maama nkusaasidde nnyo okufiirwaho omuteyandikuziise ate nankusookayo. Mukama Katonda awumuse Grace bamikwano awumule emirembe. Abazadde Mukama abagumye naffe abakyali abalamu Mukama tumuyayaanira atuwa obuwangazi kirumu okuleka amabujja amatuuke gati. Kale Grace wumula mirembe. Nze Salamadrid Nabukeera Nice TV. Ne buno obubaka ne bujjidde ku ssimu bamukulu wa Lukagga taliwo ali Tanzania naye akwataganye ne muto wange naye bambi ng'alumiddwa nnyo lwa Grace naye n'ababikagamba bannaye ekitalo kitaddala Walubagga toyinza tweyanzeege omutima ogwo gy'olibalumirirwa gy'agenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu.
omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.